Omulamuzi wa kkooti enkulu Alex Agigi Makai yazzeemu okulira omusango okutta omuwala Susan Magara omujulizi owookuna nga ye taata wa Magara awadde obujulizi bwe. Waliwo obutambi bw'amaloboozi obuleeteddwa mu kkooti era nga wano kitaawe wa Magara ategeeza ng'eddoboozi eri mu katambi bw'alimanyi nga lyakububya nsi wabula nga ku bawawaabirwa ababadde mu kaguli tabaddeeko. So that if you don't do what I tell you, I will do Susan to what you will die without forgetting. Nagambye nti yagezaako okuŋŋaanya ensimbi nga baali bamusabye akadde kamu $1 nga tebasobola kuziweza n'afunayo obukadde 500 kyokka bwe yalinga azitwalira abalina muwala we nga bamugamba nga bwe bamulaba ng'alina abasirikale ate nga yali amugaanye okubaako omuntu yenna gw'ajja naye ng'aleeta ensimbi ze bamusaba okubawa muwala we. Yeah, I drive on Masaka Road, but I'd contacted the security people. When I reached at a signpost of welcome to Mpigi, they asked me to pick a telephone on that signpost. They called, said, "You have the money?" And I told them that I have it. But during that time, the security people appeared and was seen by the person who was trying to receive that money. Then he called me and said, "You have broken our agreement, please go back." Ayongeddeko nti President Museveni yamukubira essimu nti waliwo omulambo gwe baali bazudde ku express agendeyo agulabe oba gwe gwa muwala waabwe era ne bakizuula nga ye muwala waabwe nga yali atemeddwako engalo ze 2 era nga ne feesi nga yiye nga lumu ogwokusatu omwaka gwa 2018 ne bamuziika. Yeah, it was on the Entebbe Expressway, on the Kigo side of that expressway before Kajansi, and I indeed identified the body of Susan Magara. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.